Sibi mchando bannaffe amawulire gaffe amasiga gano ng'okugabasomera zo Helen's Mentor wa LMTV. Ate ye President Museveni ayiye amagye ku Mazzi naraki atadde obukuumi obw'amaanyi ng'agenda okulayizibwa. Kati ku ebisingawo. Museveni atadde ebiragiro ebikambwe ku kuddamu okulayizibwa kwa President e Kololo nga May 12 addemu okufuga Uganda ekisanja eky'omukaaga. Muno mwe muli okuteeka abakomando abakambwe ku nnyanja n'ebisaawe naddala mu bitundu bya Buganda. Kuno kwayongedde okulagira buli anaabeera ku mukolo okusooka okukeberebwa obulwadde bwa COVID-19 okuteekebwa mu karantini nga wiiki 2 ng'omukolo tegunnabaawo. Atalina certificate ekakasa nti talina bulwadde buno tagenda kukkirizibwa Kololo ng'alayira. Wadde nga President ne mukazi we bagemesebwa obulwadde bwa COVID-19 naye yeekengera nnyo ekirwadde ennaku zino engeri gye kitwalamu abantu abakuliridde mu myaka. Minisita w'ensonga z'obwa President era MP omukazi owa disitulikiti y'e Luka Mbayo yagambye nti akakiiko akategeka okulayira kwa President kaliko abakungu okuva mu Ministry y'ebyensimbi, ebitongole bya Satellite ne ofiisi y'abasaabaminisita. Mbayo yagambye nti President abasoba mu 15 okuli Uhuru Kenyatta owa Kenya, Paul Kagame owa Rwanda, Salva Kiir owa South Africa n'abalala baayitiddwa. Ensonda zitubuulidde nti Bridge Michael Nyara addumira eggye ly'oku Mazzi yalagiddwa okuyungula abawanvu n'abampi ku nnyanja okutya omulabe yenna okuyita ku Mazzi n'akyankalanya omukolo gw'okulayira. Eggye ly'omu bbanga n'abakambwe ba CFC eggye erikuma President nabo balagiddwa okubeera obulindaala. Museveni yalagidde mutabani we akulira SFC era omuwabuzi we ow'enjawulo ku by'okwerinda Late General Muhoozi Kainerugaba okukwatagana obulungi n'omuduumizi wa UPDF General David Muhoozi, omumyuka w'omuduumizi wa poliisi Late General Paul Lokech okulaba nga Satellite eri waggulu nga ne ku kisaawe Entebbe buli nnyonyi eyingirawo n'okusituka erina okwegenderezebwa ennyo. Ensonda zagambye nti okusinziira ku lipooti z'anaafuna mu bambega, Museveni akimanyi nti abavubuka naddala abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amwesimbyeko ku bwa President amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine bayinza okukola effujjo n'okukozesebwa abalabe ba Uganda okubataataaganya emikolo gy'okulayira nga beekwase ebisaanyizibwa nti yabanyagako engule yaabwe nti era balina okuginunula. Ensonda zagambye LMTV nti abamu ku bagenyi abayite bayinza okuteekebwa mu kalantini owa wiiki 2 mu wooteeri nga Naggaga Sudi Rapelia eya Commonwealth Resort e Munyonyo. Ebyokwerinda byatandise okunywezebwa e Munyonyo nga n'abagenyi abagigendako ennaku zino basooka kwekebejjebwa nnyo. Abagenyi abamu naddala abava munda mu ggwanga bafuniddwa wooteeri endala mwe banaamala wiiki 2 ng'omukolo tegunnabaawo. Bannayuganda okuli ba MP ne aba NRM abagwa mu kalulu ka January nga 14 tebaayitiddwa olw'okwewala omujjuzo e Kololo n'okukwasiza amateeka ga COVID-19. Ate n'aba Bobi Wine bagambye nti Minisita Mbayo yagambye nti bayise bonna ab'ebibiina by'obufuzi ne ba independent abeetaba mu kalulu okubeerawo. Katumba oye yabadde yazzeemu nadda nga bw'agenda okubeerawo. Joel Ssennyonyi ayogerera NUP oba giyite National Unity Platform ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu agamba nti yabbibwa akalulu. Yagambye nti yabbibwa akalulu. Tetusobola kwetaba kulayira kwa Museveni okukakasa obubbi bwe. Tukyasala magezi okununula obuwanguzi bwaffe. Fred Mwesigwa omwogezi wa President Robert Mao owa DP yagambye nti tetugenda kugendayo e Kololo. Museveni yanonayo emmotoka zaffe. Emmotoka ezo abajaasi n'abapoliisi bazoonoona era be batukubanga mu campaign balina okusooka okuzisitula. Bannayuganda bangi batulugunyizibwa n'okutuggalira mu makomera nga tebalina misango. Nabo basooke kuyimbulwa olwo balyoke bagende e Kololo nga President Museveni alayira. Nkulikayo nnyo abasasi.